Azo balaba. Yana yefulo w'amasanyalaze taddeko kikofiira asina w'amasanyalaze najja n'akyankalanya mita. Mubira ebyo bisajja. Kijja ne kikyankalanya mita. Mala okukyankalanya mita mbu simanyi mita yakoze eki. Mbu simanyi mita yo nkwatemu. Kati ani alinnyayo emiti okugendayo? Batama abasajja ba UMEME mutama bannange. Mutama baba kamyufu mutama. Muntu n'alinnya mugundi era mita nkwatemu era mita yakoze bwete bwete. Simanyi kamba bannange. Obalaba beemulira ku miti. Yali ku miti yeemoola. Bw'onaamala ng'akyankalanya gundi mita. Leka mukwate wano ndabe bw'anaakwata mu ndala etali eyo. Simanyi mita, simanyi yasiridde. Kakati ali replacement. Ne bagamba nti replacement olina okubeera ng'ate obawa ssente endala. Okitegeera okugula mita okubeera ng'ate ogijjayo. Waliwo ebintu ebirina okukyuka mu UMEME nammwe. Kuba engeri gy'oŋŋamba nti no mita yayonoonese. Ate bw'emala okwonooneka n'oŋŋamba mbu simanyi ate olina okugula mpya. Mwe mubeera mwaleeta ebintu ebitali birungi. Kuba singa mubeera mwaleeta ebintu ebiri obulungi kati mita eba eyonooneka. Mwali mulabyeko ebweru ng'omuntu bamugamba mbu simanyi genda ogula mita. Ibwira omusaaza bagagenze bakoze biki tewali muntu agamba mbu simanyi genda ogula mita simanyi byakoze biti kitegeera. Naye baabo bennyini nyini batukwatira mu masanyalaze. Ne bajja ne bagamba simanyi mita wagikwatamu. Nagikwatamu nalinnya nti okugendayo. Najja nagamba simanyi ngenda kuwa units nga zenkana bweziti ne bweziti. Kitegeera. Bamugamba nti ngenda kuwa bweziti. N'alumala atolumala n'akusukumira abantu. Kyobola nga at least ate yakayambako. Lulinga ebya mita weebiri ng'ajja n'akwata mu mita n'asukuma omulala naye akati at least kirungi. Saagadde mukwata nnyo face tegadde mukwatira wala kuba reason yakubeera nga tunnyonnyola obuzibu abantu bwe basanga mu b'amasanyalaze. Oyinza okwesanga ng'ono si kyakola naye nga abo bennyini abo be bajja ne bakyanga amasanyalaze ku miti olumala najja n'abagamba mbu ate simanyi gakoze beekati. So kitongole kya UMEME mulina okukyusa mu nkola yammwe ey'emirimu. Mulina okukyusizaamu ddala enkola ey'emirimu. Bwe kisooka okubeera nga mubuza mita. Agenda ngaawo ne wabeerayo mita nnyingi najja n'agijjako n'abaleka direct eyo n'abula nayo. Ne bagiwummuza ebbanga ddene. Kati ono bamusazeeko solido yiyo ndaba bagiggyeeyo. Oba just amasanyalaze gakyankalanye. Kati kyekyo naye nga si kituufu n'omulundi ogumu. So UMEME mulina okwetereeza. Bwe obuzibu bwe tusanga n'aba UMEME. Mita bagikwatamu. That is number 1. Mita yayidde. That is number 2. Amasanyalaze matini simanyi gula token simanyi biki. Ekitali gayaka nenga bagamba mbu simanyi okutereeza, simanyi ate olina okubayo ne bakuwa simanyi token number ezitali zino ezayaka ne waliwo token number eyo gye musaba ng'akantu kalinga akaliko spanda okitegeera ako ka sayini ako. So mbeera ng'eyo tewali bantu banyiiza nga b'amasanyalaze. Ab'amazzi no kale aba water at least. Naye abantu b'amasanyalaze banyiiza. Ajja n'ateekawo ki statement kono n'amazzi omuntu oyinza ogamba nti noba oli abadde abba amazzi kuba tugatuuka gabeera wansi. Naye amasanyalaze ag'owaggulu otandika otutugamba nti no simanyi omuntu yabbye amasanyalaze. Mwe mwennyini mwe mulinnyo kati ng'oyo waali. Ali eyo kati ali eyo wakyankalanya biki abikoona olunaamala kati ate bw'akyankalanya kuba olaba kuliko mita nnyingi. Bw'amala ogakyankalanya bw'ati agamwe gakyankalanyiza ng'agaleka ng'agenda. Tosobola kuŋŋamba nti osobola okukoona ekintu ng'ekyo tututu n'obeera nga togenda kwonoonera banneighbours balala. So ekintu ekyo bannaaye mulina okukitereeza mu UMEME mwetereeze. Aba water at least kalekaleko. Naye abantu ba UMEME mwe mukyalina ddala okugamba mulina obuyaaye bungi. Mulina okugamba oba ekitongole kyange kirina kukola kiti kuba tosobola kugamba nti mita yayonoonese ate n'onguza mita endala. Ekyo tekiriiyo. Mita yayonoonese bugula mita endala. Ezaalibadde replacement kuba mubeera muleese ekintu ekyali kituufu. Nze nkugambye ebweru tewali muntu gwe basobola tomanye na bya mita. Masanyalaze gobeera n'amasanyalaze ng'osasula masanyalaze mwaka ku mwaka nga tewali naakuleetedde ndi ekitongole kikuleetedde even any complaint.
nyemwe ne mutuuka kino kyabadde bwe kiti kino kyabadde bwe kiti kino kyabadde bwe kiti kino gundi yasiridde eno gundi yakoze bweti ne bweti simanyi wataddeko ebintu eby'amaanyi. Mulina okukola amasannyalaze ng'omuntu ne bw'oteekako ebintu by'amaanyi nga byenkana bitya. Naye waliwo bagamba mbu simanyi yabadde gundi loodi yabadde y'amaanyi nnyo eno waggulu ebintu ne bisiriira. Of course bwe mubeera muleese ekintu ekitakkiriza loodi nga mukimanyi nti Uganda abantu kati nabo balina okubeera nga bafumbira ku masannyalaze oba expectinga ki? Kitegeera oba ogenda ku expectinga ki? So kyekyo Bwa UMEME tubatumiddeko mutereezeemu akantu ako, otherwise mutwetaaga naffe tubeetaaga kuba tetusobola kulinnya miti naye obuzibu bwonna bwe musanga ku miti temulimbanga nti naate omuntu yabukoze. Nze one time waliwo we bajja eyo waliwo wantu gye ntera okubeera ne bajja ne bagamba mbu mita yagikwatamu. Kati omanyi wano e Uganda bigenda na kutiisatiisa. Ne bankubira essimu ne mbagamba mugeze mugikwate, ne bagamba muli ludda waya, ne mugamba mpa nsomera ennamba eri ku kaadi yo ya UMEME. Ate ensoma yaki ate yebadde bba amasannyalaze. Ne mugamba okay, oba togisomaawo then kantumaawo abasajja ndabe bw'oba banaabasangawo. Mita yagizaayo naye nga baali bamaze okukola statement nti eno gundi ebadde bba amasannyalaze. Naye kutiisatiisa namukangakangamu awo ne mugamba kanzijaawo nsukume n'abasajja bange kuba bagenda kunsangawo basange miti eyo nga tonnagizaawo. Yagizaayo naye nga yali ataddeko statement kati wuuyo mita agiggyeeyo. Kitegeera oyo mita agiggyeeyo. So tulina okwetereeza naye nga abantu balinamu engeri gye bakyankalanyaamu ekitali kirungi. Mutwetaaga tubeetaaga naye temukola bintu bye mulaba nga si bituufu. Temukola bintu bye mulaba nga si bituufu. Eti kandabe wuuyo na buso na biki. Sajja Bwa UMEME batama okusaba mita ate simanyi mwaleese amasannyalaze ga gavumenti. Ate bw'ogendayo mbu ebya gavumenti biveeko kakati ffe simanyi si bwe tutyo bwe tukola. Ate ne muannouncinga mbu simanyi oba ena mmeka. Ate ogenda okutuukayo nti ate ago tegannatuuka. Kati mulanga gaaki agatannatuuka. Waliwo mukwano gwange yankubidde neggulo n'angamba mbu yasaba amasannyalaze, bamala okusaba amasannyalaze ate bamugamba mbu simanyi mita aba ate era abawe emitwalo 5 bwe yatagibawadde emitwalo 5 bagambye nti okay kati mita girinde ogenda okuddamu okukuba nga ate baga teriiyo. Kati omuntu bw'aba yaregisteringa n'ateekawo n'ennanga muntu n'ateekawo buli kimu kyonna nga amasannyalaze mita eyo gy'afunye eri mu mannya ge ate oŋŋamba otya nti ate wagiwadde omuntu omulala. Kintu ekyo si kituufu. So UMEME mwetereeze aba National Water at least mugezaako. Kati wuuyo ovuddeyo amaze okubikyankalanya. Omulanga ga baakwata mu mita ng'ate bennyini be balinnyayo.